Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Abalabi baffe abalungi ab'omu kutu gwaffe guno omuganzi Rawda Islam Media, twongera okubaaniriza mu kanyumiro kaffe kano ak'ebibuuzo ebikwatagana ku ddiini y'Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tetujja kukoma ntakera kubeera nga tubeebaza ebbanga lye mumala nga mwana wattu mwerekereza, mututeekamu akasente, mwana wattu okubeera nga mutugoberera. Ekyo nno mwana wattu kya bbeeyi, tusaba Oweekitiibwa Allah abeere nga atumalira. Amin. Nzirako okwebaza abateesiteesi b'enteekateeka eno ya Rawda Islam Media kubeera nga mwana wattu batandikawo omukutu guno gw'okubeera nga basomesezaako obusiraamu nga tebalina kirala kyonna kyonna kye banoonya okuggyako okulaba nga omwana Adamu bamalawo obwetaavu bw'omwana Adamu n'okwekwasako omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero. Embeera y'okugamba nti nze saategeera, saamanya, mwana wattu eyo babeere nga bagimalawo. Tusaba Oweekitiibwa Allah naye nabo abeere nga abajaza khairu. Amin. Mu studio siri nzekka, ndimu n'omuwalimu waffe entakera gwe tubeera naye ku pulogulaamu yaffe eno, era nja kutwala omukisa guno abeere nga alamusa ku balabi baffe aba Rawda Islam Media. Sebo muwalimu tolera ku balabi baffe salaamu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أبولي زبا روضة إسلام ميديا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oyo mwalimu waffe Seka Abbas Senkuba Sonko w'Omutalagwe, nga mwana wattu gwe tugenda okuba nga tutambula naye mu pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi y'okubeera nga mwana wattu abalabi baffe abalungi babuuza ebibuuzo ate ne baanukulwa. Sheikh awatali kumala budde, Naam. Musiraamu agamba nti muzadde wange ansaba ssente ez'okukozesa naye ng'agenda kugulamu ekintu ekiri haraamu, abaffe nkola ntya? Muzadde asaba ssente za kukozesa agenda kugula kintu nga kya haraamu, nkole ntya? Bw'otegeera nti esisitimu ye gwe mubuuze bwetaavu bwakola ki? Bwalina. Otandike buleeta, oleke kumulekera ssente zisobola kugula kintu ekyo kyakola ki? Kiri haraamu, kyayagala. Lwaki? Nti onaaba tomuyambyeko, ng'ate Allah aga nti wataawanu alal birri wattaqwa. Bw'oyambanga ku muntu muyambeko mu bulungi. Ne bw'oba nga si musiraamu naye tumuyambako mu buki? Mu bulungi. Wala taawanu alal ithmi wal udwan. Tetukkirizibwa kuyamba ku muntu kukola zambi na kukola adaawa. Udwan tutegeezaamu adaawa, bulabe. Allah yagaana. So bw'aba agenda kugula mwenge mathalan, oba tomuyambyeko kuki? Omuyambye kukola zambi. Kati teekawo enteekateeka nga bw'akubuuza ensimbi omugamba kitandika okuzinyigamu. Isiraamu bukkiriza wabeerawo enteekateeka ey'okukola haraamu okubeera ng'onyigamu. Wadde omuwa $20 ng'ogimuwa n'otegeera nti bw'ogimuwa agengera n'agwa kuki? Ku kkubo. Isiraamu bukukkiriza okunyigamu. Nomuga nti munnange maama taata ensimbi ennaku zino zeekuttemu, naye nga tezeekuttemu.
lwaki mga nti njagala ombuulire biri essential njagenda mbisasule genda ku dduuka n'obisasulayo n'abeera ng'abikola ki abijjayo oba ŋŋendera wagundi oyo bw'anaaba afunye nja kumusasula naaba nfunye nja kumusasula n'okozesa enteekateeka efaanana bwetyo okwongera okuyamba ku mukadde oyo kiba kitegeeza bambi Allah tannaba kumuwa hidaaya kutegeera bukyamu bwaki bwa nsonga eyo. So ala kulli haalin tetukkirizibwa kubeera nga tugenda mu maaso n'okumuwa ensimbi ezo eziyinza okumugenda mu maaso nga zimuwa ki zimukozesa obwononefu. Wallahu ta'ala alam. Naam, barakallahu fikum. Sheikh muganda waffe tukakasa nti ekibuuzo okitegedde era tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga atuwaamu obulungi. Amin. Mbeera efaananako bwetyo. Sheikh omusiraamu abuuza ti omufere mu busiraamu alamulwa atya? Omufere tutegeezaamu omuntu akozesa amagezi okubba abantu. Kozesa amagezi bw'agira bw'ati n'akubba. Abeera mubbi oyo. Abeera mubbi atakubbisiza atabbisiza maanyi. Bano abaferera ku masimu. Era ajja n'agamba nti nfunye obuzibu wano nteekeraako nusu emitwalo 2. Ono aba ayitidde mu kusaba naye waliwo aleeta ekikajjo n'akugamba nti zaabu. Oli najja n'aŋŋamba nti ekikajjo kino kyolaba zaabu. Kiteeka mu kaveera ne kinyirira nga zaabu. Allahu akbar. Bw'amala n'akiguza emitwalo 2 oba miliyoni 2. Laga nti yanguwa ate saagala olageko muntu genda otuuka ewaka nga kikajjo kyeyatadde mu ki aba akubbye nga takozesezza maanyi akozesezza ki bano abasuula ebibaluwa. Waliwo n'abafeera abalala nga baferera mu ddiini beraga nti nze ndi musawo wa ddiini era nsomerera abantu naye nga aslan ne bw'omuwa Qur'ani awo gisoma tasobola najja n'akufera. Kati abantu abafaanana bwe batyo ba alu tazwir hukuma y'obusiraamu oba gavumenti sharia y'obusiraamu we bakwatako kaadi abawa ekibonerezo ky'abayagadde. Kaadi abawa ekibonerezo ky'abakoze eki ky'abayagadde. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Muganda waffe yabuuziza ekibuuzo kino namba 2 mu butuufu ndowooza okitegedde nti omuddu oyo abeera mubbi mwana wattu era kaadi wamukwatako oba n'ategeerwa mwana wattu ateekeddwa okubeera nga aweebwa ekibonerezo. Sheikh ono yali abba ebintu by'abasiraamu oluvannyuma n'akola tawuba naye ayagala n'okuzaayo ebyo bye yabba eri bannyini byo wabula ekizibu takyabajjukira n'omuwendo gwe yababbako. Akola atya omuntu oyo? Kati okusooka kwa byonna agende yenenye eri Allah azza wa jalla. Kyokubiri tujja kwongera okulambuluza tawuba y'omuntu afaanana bw'ati yezimu ku tawuba enzibu abawalimu ze basomesa naye insha Allahu taala omulundi ogujja tujja kukitandikirako waliwo byenjagala nange okwongera okunoonyereza ku tawuba eyo naye nga y'emu ku tawuba ekyasinze okubeera ki okubeera enzibu. Wano waliwo ekyokwebuulira kinene gye tuli nti omuntu yenna alina kyali azaamaanyi eri omuntu weegendereze kuba ekiseera kijja kutuuka ng'oyagala okukola tawuba nga tokyalina busobozi bwa kukola ki bwagikola ng'oli mu matigga nga muganda waffe naye tujja kumuwa ekyokukola inshallah omulundi ogujja. Barakallahu fikum. Omuntu ahalamisa ekintu ekiri haramu alamulwa atya? Ekiri halali alamulwa atya? Oli nga ahalamisa ekiri halali oyo alamulwa atya? Omuntu yabanga eyeetadde mu mateeka ga Allah tabaraka wa taala aba yeetadde mu bigere bya Allah tabaraka wa taala era kyabulabe nnyo mu ddiini omuntu okubeera nga agamba nti kino kiri haramu kino kiri halali nga Allah yabifuula haramu ebirala n'ebirala yabifuula ki halali. Haqqu tahlili wa tahrim lillahi azza wa jalla. Aba yeetadde mu ki Sheikh? Abange yeeteeka mu kifo kya Allah n'omubaka we
ate bana bagamba nti neddira ndiga anti era baagala kugwa mu tulubeeri. Haqqu ya tahrim ayina obuvunaanyizibwa obuga nti ekyo kiri halaali na kino kiri haramu ye Allah. Lwaki? Kuba yabitonda yabimanyi, okukosa kwabyo gye tuli n'obulungi bwabyo gye tuli. Kakati Allah bw'atuziyiza embizzi abeera n'ensonga ze. Allah kituufu gwe yatonda embizzi, gwe tokkirizibwa kujja ng'oli wa bulijjo n'ogamba nti embizzi eri haramu. Allah yennyini yatugamba, era bwe yatugamba tulina kugikola ki? Givaako. Nabwe kityo ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga atukola ki? Atugamba ensonga eyo. Sheikh bagamba abaana ayina obuvunaanyizibwa obusobola okubeera nga butugaana okukola ekintu kyonna. Ayina obuvunaanyizibwa obutugaana okukola ekintu kyonna Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga Allah yamuwa kyova Allah aga nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriyo kye yayogera nga akyogeza ki? Hawa. Waali bubaka nga buva wani? Wa Allah. Kyova olaba haqqu tahrimu wa tahlili lillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ezikwatagana na kino kiri haramu kiri halali ya Allah. Bw'abanga owekitiibwa Allah yatuuka ne ku Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'amugaana, Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu kigambibwa yanywa omubisi gw'enjuki eri omu ku bakyala be. Abakyala nga b'obamanyi ne bakolonga olugezigezi. Kigambibwa yali Hafsa ne Aisha. Yaga nti tumugambe nti tuwulira olusu oba akawo k'ekintu ekibala kiri awo kyali kiwunya bubi nga Nabbi takyagala. Bwe baamugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti sigenda kuddayo gunywa mubisi gw'enjuki. Allah kwe kussa suratu tahrim bidaya yayo yaga nti ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Owange gwe Nabbi, lwaki ofuula haramu Allah bye yafuula halaali ku ggwe ng'oyagala bakyala bo bakusiime? Wallahu ghafurur rahim. Naye Allah musonyi yakusonyiye edda Muhammad, era Allah musaasizi yakusaasidde edda Muhammad. Kyava agenda mu maaso kad farada Allahu lakum tahillata aymanikum. Allah yateekawo engeri gye musobola okuva mu birayiro byammwe. Makulu Nabbi yali alayidde sigenda kuddira mubisi gwa njuki nga riwaya emu bweyogera. Kati ala kulli tutegeezaamu nti oli tayina lukusa lwonna. Ne Nabbi waffe alaihi salatu wassalamu Allah yamalanga muwa chance nti kino kigamba abantu, oli tayina lukusa lwonna luziyiza muntu kukola haramu, nti kino tokikola kiri haramu, oba kugaana muntu kulya halali ng'agamba mbu ali haramu, n'okugamba omuntu nti kola ekyo naye ng'akimanyi kiri haramu. Tayina lukusa lwonna lukola ekyo. Hazihi haqqu tahlili wa haqqu tahrim lillahi azza wa jalla. Okuharamsa n'okubeera nga tuhalalisa biri mu mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala. So twegendereza abayisiraamu, sanga omuntu nga haramu halali enkola si yaffe ey'aba ahli sunna wal jamaa. Wallahu ta'ala a'lam. Seka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinangayo ebintu byatalya naye nga kubalala byo biri halali. Nga saddaaka eri haramu li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddaaka eri haramu eri Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaakulu sadaqa. Allah yagifuula haramu gyali. Yamanyi Allah lwaki ku Muhammad eri haramu ate kubasigadde eri halali. Nabwe kityo n'olulyo olwe lwaba Banu Hashim
ba alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ali abo bonna bani bali tebalya ki sadaka zakanga tebagiri ate bomuletera hadiya kirabo alya wallahu ta'ala ala. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti omukyala wange yazadde abalongo babiri nga bombi balenzi abafa okubasalira aqiika sala ndiga oba mbuzi bbiri oba nnya. Bombi balenzi baba bombi balenzi abasalira embuzi bbiri bw'aba alina accessibility ezikola ki ezigula embuzi bbiri buli mulenzi. Bw'abanga asazeewo okusala ndiga asale ki endiga nga bwe kyajja mu hadisi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasala endiga. Abawali babuuza nti ayyuhuma afdal, kiriwo ekisinga okubeera ekirungi endiga oba ki mbuzi? Kathirun min ahli al-ilm ra'aw anna al-kabsh endiga yekyasinza okubeera ennungi kuba nabbi gye yakola ki yasala. Ate abangi ne baga nti ayyuhuma wajatta, gwe kiba kisinza okubeera ekyangu gyokola ki gyoli empeera zezimu. Wallahu ta'ala alam. Seka Allah yansitula madaala nange nsala embuzi oba nsobola okusala ente nsobola okusala engamiya. Sala mbuzi. Khayra al-hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obulungamu obulungi bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teri kikusaza nti nga waliwo abagagga be baasitula amadaala nga nabo tetwalaba yasalayo ki nti bonna basalanga ndiga ezo mbuzi. Wallahu ta'ala nkola kiri ekyokusala gondi kiri haramu ekyo kyo okusala ente oba engamiya. Abamu kuba walimu ajazuha bihadithin uhurika anhu ddam, bamu baga nti kikkirizibwa oli asobola ogisala kubanga nabbi mu hadithi yatugamba nti kullu mawludin yuradu ala alfitra, yagamba nti buli mwana yenna azaalibwa uhurika anhu ddam, tumuyiira musaayi. Ne bagamba nti madama alganam albaqara dam walbadan dam, teri buzibu tugaana kusala ngamiya nanti naye khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulungamu businga obubeera obulungi bwe bulungamu bwa nabbi tusala mbuzi tusala ndiga. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Muganda waffe ndowooza ensonga eyo giwulidde bulungi nnyo. Tukusaba tubeere nga tugoberera enteekateeka eyo. Hadithi eyo gyasomye muwalimu nti mwana wattu obulungamu obusinga okubeera obulungi obulungamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sheikh muganda waffe abuuza agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Seeka Allahu akbar. Muganda waffe Lugerago Salimu. Lugerago Salimu tusaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga akutukuumira kubanga mwana wattu otugoberera, kubanga tulabira ddala nti mwana wattu ebibuuzo byo bizze biddiŋŋana mu mbeera efaananako bwetyo, abeera nawampanda jinja. Agamba Sheikh, I need to know sababu nuzul of Surat Al-Nisa'i verse 3. Ayagala kutegeera sababu nuzul, ensonga eyaviirako okukka kwa aya eyokusatu. Aya eyokusatu mu Suratu Nisa egamba nti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dhalika adana alla ta'ul. Ala kulli Suratu Nisa entandikwa yaayo ba aya eyo bwe tuba tugitunuulidde, Aisha ayina ebigambo byayogera n'agamba nti edda omuntu yakwatanga mulekwa akulidde ewuwe, mathalan omwana wa maama omuto, ibnu al-khalati oba omwana wa kojja akulidde ewuwe, omwana wa senga ibnu amma, omwana wa taata omuto ibnu al-ammi ng'akulidde ewuwe n'ayagala okumuwasa, bwe kityo bwe kyali ng'oli amwewasiriza maadaama mulekwa ate yabadde amulabirira, oluusi gwe bateekawo nga keyateeka. Kati keyateeka oyo yali free nnyo okuwasa omwana oyo bw'aba ayagadde, era nga be babanguyira olw'ensonga aliko n'emmaali olwedde kitaawe gye yakoze eki
gyalese ne bagenda okumaliriza nga tebabawadde almahar almu'tad amahare agamanyikiddwa aga bulijjo ge tuwa abakyala. Kati obulyazamaanyi oluusi bwe baakolanga Allah tabaraka wa taala kwe kussa obujulizi obwo n'aga nti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bano bamulekwa bamubanga mutidde nti temusobola kubeera nti mwenkanyankanya nabo, mwenkanyankanya gye bali, be muwasa abawangaalira mu mayumba gammwe nga mmwe bakeeyatteeka baabwe, mmwe abaana b'abataata bammwe abato baafa ne babaleka, omwana wa ssenga, omwana wa maama, omwana wa kkojja. Busiraamu bwali b'Abawarabu bakikola babawasa abo, wane waffe mutuufu obusiraamu bwakita, naye si kyangu kusanga muntu akikola. Naye Allah abaga nti bwe mubanga mutidde obutenkanyankanya olw'okuba nti mubadde mmwe bakeeyatteeka emmaali yaabwe mmwe mugiina, temujja kwenkanyankanya gye bali, yaga nti fankihu ma taaba lakum mina nnisa, gende bunoonya abakyala abalala wabbali abatali bano, muwase abo kasita babalungiira. Masna, muwase babiri, wa thulath oba bameka, basatu, wa ruba oba bameka. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, bwe muba mutidde obutenkanyankanyira wakati wa babiri, abasatu, abana, fawahida muwase atya omu, dhalika adana, ekyo kyekisinga okubeera ekirungi obuteekubira. Bw'atyo Allah bwe yali atugamba mu suratu Nisa mu aya eyo. Saba Allah atuwa obwenkanya rabbi. Barakallahu fikum. Sheikh, my friend Lugelago Salim, maybe you have got the concept, the content of it, the reason as to why it was revealed. So inshallah, that has been the answer from our Sheikh, inshallah. Barakallahu fikum. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Muganda waffe Lubowa Fahadi Mukajjansi, barakallahu fikum. Webali kubeera ng'otugoberera muganda waffe, webali kubeera ng'otwagala nga Rawda Islam Media mu mbeera efaananako bwetyo. Agamba nti ku maama ne taata ne mukyala wange ani asinga okunfunisa ejjana, ntegeeza mu mbeera y'okubayamba naddala mu byenfuna, nga enfuna yange ntono. Ahaqu nnasi ilayka, omuntu asinga okubeera nga ayina huquuq z'oyina ye mukyala wo, asinga okubeera nga gw'oteekako huquuq zino, amu n'okubeera nga omuntu asinga okubeera nga ayagalwa ennyo yalibadde maama, naye ow'okulabirira ayina kubeera mukyala. Kubanga buli buvunaanyizibwa amaana Allah yagikwasa. Amma maama buvunaanyizibwa gy'oli, naye buvunaanyizibwa obugabanwa abantu abawera mu bo taata waaba waali, naye buvunaanyizibwa bwaffe maama waffe okubeera kuba ne mukyala we. Obuvunaanyizibwa obwokubiri obwaffe abooluganda ffenna, bwe nfuna etaano nga nteekayo, naye mukyala owange teri yajja mundabirira. Kitaawe olumukwata bw'ati n'amumpa, bagamba obuvunaanyizibwa bwe buzze mu nsingo yo. Allah bw'atyo bye yatukwasa, nga tulina okubalabira, okufuna ekyokulya, ekyokunywa, weyeebaka, ekyokwambala, byonna birina kubanga biva mu nsawo yaffe abasajja. Amma maama wo buba buvunaanyizibwa bwe okubeerako ne kyomuwa era n'okumwagala ennyo, kuba sahaba yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati man ahaqu nnasi bihusni sahabati, amakulu muntu kigwolaba akyasinza okubeera nga gwe naalibadde mpangaala naye ennyo, gwe njagala ennyo, nabbi aga nti ummuk. Sahaba n'atwala obuvunaanyizibwa n'aga nti thumma man, n'aga nti ummuk, n'aga nti thumma man, oluvannyuma ani, n'aga nti ummuk, ogwokuna kyava amuga nti abik oba abuk. Kati ala kulli haali maama teri kubuusabuusa mu kwagala, mulaavu, yeetaaga okuweebwa laavu eki. Naye omukyala ne bw'oba tomwagala, zino hukuuku zirina okukola ki? Era Allah akuvunaana. So nga ate wa maama oyinza obutavunaanwa nga toyina, oyinza obutavunaanwa kubeera nga oyina ky'osobezzaamu mu kumuwa. Ku taata oyinza obutavunaanwa
bw'obeera ng'osobezaamu by'okumuwa naye ate ono mukyala wo amateeka gagenda okole ki onoonye mukyala asobole okubeera ng'alina kyalya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Abalabi baffe abalungi tubeebaza bannange, guno gwe mukutu gwaffe Rawda Islam Media, ng'ekigendererwa kyaffe ekikulu, omulamwa gwaffe omukulu wano ku Rawda Islam Media kubeera nga mwana wattu we take Islam to the next level. Nabwe kityo tukakasiza ddala nti baganda baffe bayitirivu nnyo abatugoberera ku mutimbagano ku mukutu gwaffe Facebook, YouTube, WhatsApp ne mu mbeera yonna yonna ne ku TikTok konna kwetuli oba otwagala. Ndabira ddala nga muganda waffe Shafiiki Mayiga akwali atugoberera ali live. Mariam binti Ibrahim Shafiiki yagenda yangamba yatambula mbambi. Barakallahu fi Shafiiki. Mashaallah. Tusaba owekitiibwa Allah abeere nga akumalira ne mu lugendo olwo lwonna luwakwata. Saba Allah akuteeremu omukisa. Mariam binti Ibrahim kwali agoberera. Sharifana Kasujja barakallahu fi abanayi kwali naye we bali kubeera ng'otugoberera abo bali live. Sheikh Kobusinje Shadia, oh masha Allah, Kobusinje barakallahu fikum. Amina Namakula barakallahu fikum. Tusaba owekitiibwa Allah abeere nga abajaza khairi, mwebale kubeera nga mwana wattu yo number one choice in media platform. Mwana wattu nga Rawda Islam Media mugifudde yo number one social media platform kwe mutuula ne musomera obusiraamu. Bannange tutwale omukisa guno nga mukulu nnyo mu mbeera efaananako bwetyo. Sheikh omusiraamu agamba nti bwe njazika neiba wange esepiki nga alina omukolo ewuwe okugeza ng'ogwa pate nfune omusango. Emikolo gyawulwamu emiteeko ebiri. Waliwo omukolo nga gwa maasiya gwa kujemerani Allah. Omukolo ogwokubiri nga gulimu oba gutambulira tahta yani ash-sharia, gutambulira wansi waki wa sharia. Abakulu nga sharia yagutta ugende muki umaaso yagutta. Omukolo gwonna nga gulimu al-maasi, amazambi, tekyali badde kirungi kubeera nga oyambako kugwo yadde okuteekayo esepiki yo okitegeera. Omukolo gwonna nga teguliimu mazambi, teguliimu kujeemera Allah, teguliimu kunyiiza Allah, ne bw'abanga neiba akusabye sente zenkana kimuwe ng'olina obusobozi obukola ki amakulu buli kaddi yonna gy'osobola okuteekayo okuyamba yambako togaana. So tunuulira pate eyo erimu mu ebyo Allah bye yaziiza oba erimu ebyo Allah bye yata. Bwebanga erimu ebyo Allah bye yaziiza ofuna omusango. Lwaki? Aya twagisomye, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Bw'obanga oyamba ku muntu omuyamba kuyisa bulungi, kweyisa bulungi, kola birungi na kutyani Allah. Tetuyamba muntu kubeera nga akola amazambi anokubeera nga ajemerani Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti Firauna yakomekereza atya? Firauna alayhi laana, gwe bayita Firauna, saba Allah amukolimire. Amin. Olw'ensonga nyingi lwaki tusaba Allah amukolimire. Wadde okimanyi nti Allah atugamba nti omuntu yenna afa nga mukaafu, n'afiira awangala ku bukaafu, n'afiira ku bukaafu, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala amukolimira ne bamalayika, naffe tulina omukolimira. Naye ate Firauna kyasukka. Kuba Firauna ekisookera ddala, awwalu man a'lana fi nnaasi annahu huwa rabbul a'la, ye musajja yasooka okulangirira mu bantu, mu lujjudde lw'abantu, n'agamba mbu ye Katonda owa waggulu. Waliwo abeeyita bakatonda nga Namurud n'abalala. Wano nawe Uganda twalinawo bishaka juzi, naye yeeyita Katonda. Naye Firauna yasooka okwerangirirako n'agamba nti ana rabbukumul a'la. Era yasooka okulangirira n'agamba nti tayinaayo Katonda gw'amanyi atali ye.
yagamba mu ssuula emu n'agamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, siinaayo katonda gwe mmanyi atali nze. Firawuna bw'ati bw'agamba. N'ayogera ekyokubiri, ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, nze mutonzi wammwe, nze katonda wammwe owa waggulu. Kafa bihi shar, ekyo kimumalira ne bw'ataaliyongeddeko birala byonna Firawuna, okubeera nga yessa mu kifo kya Allah. Kati ono abuuza yamaliriza atya? Bingi bye yakola okubeera nga awakanya Musa alayhi salatu wassalam. Oluvannyuma lw'okumujjira yamuyita omulalu era omugwi w'eddalu. Katonda nabbi wammwe ono gwe baba batumidde mugwi wa ddalu, yabyogera. Bwe yamalirizaawo yamubuuza Katonda waali ludda wa nabbi, nannyonnyola. Haruna nannyonnyola gye afaanana atya. Wallahi ababaka ne bannyonnyola, ekisejja ne kigaana okukkiriza Allah azza wa jalla. Naye nga baamukwata mpola mpola ng'era Allah bwe yabatuma ti idhhaba ila firauna innahu tagha, mugende waani wa Falaawo, kubanga yakoze eki? Yasusse ekkomo. Si yateekeddwa okubaani Katonda waali. Faqula lahu qawlan layyina, mumugambe ebigambo ebigonvugonvu, oba oliawo anaakola ki? Anaaluŋŋama. Munazaati yagamba nti idhhabe ila firauna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mumugambe nti Firawuna siramuka, tazakka ay tatatahhar, osobola okutukula, osobola okusiramuka, ne tukulagirira Allah gyali n'omutya. Allah agamba fa araahu al-ayata al-kubra, baamulaga buli kika ky'akabonero akalaga nti Allah gyali ekinene. Fakadhaba wa asa, Firawuna kye yakola, kadhaba billah wa biayati llah wa birasulillah. Kadhaba billah, yasooka n'ajjawo Allah n'amulimbisa n'agamba nti ana rabbukumul a'la. Wa kadhaba biayati llah, n'alimbisa obubonero Allah bwe yaleeta bonna. Yagamba nti ng'abalogo bamaze okusiramuka, yagamba nti innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr, yaliita eddogo. Naga nti nkikakasizza ddala Musa ye mukungu wammwe abayigiriza eddogo. Wa kadhaba birasulillah wa sammaahu as-sahir, n'alimbisa omubaka wa Allah tabaraka wa taala n'amuyita omuki? Omulogo. Kitegeeza ki? Nti omusajja oyo yalimbisa obubonero Allah tabaraka wa taala bwonna bwe yassa. Kati ow'ekitiibwa Allah kyava amukwatako olukwata nga amubonereza ku kyasooka. Abamu ku bawalimu bagamba fa akhadhahu llahu nakala al-akhirah, nga amubonereza kibonerezo ky'olwasooka. Ogamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, n'ekyokubiri ekyasembayo kyeyagamba nti ana rabbukum al-a'la, nze katonda wammwe owa waggulu. Yamubonereza atya? Yamubonereza bilghariq, ya mazzi gegamukola ki? Gegamuzikiriza. Batuuka we baatuuka, Firawunu alayhi laana, Musa alengera Firawunu ajja n'ejje lye. Batuuse eno nnyanja eno, ate Firawunu akola ki? Ajja. Kigambibwa ku Redisi wennyini. Bwe baatuukawo, abagoberezi ba Musa bagamba Musa nti inna lamudarakun, ekisajja kiikyo n'ejje kigenda tusinkana. Musa yagamba ate? Yagamba nti qaala kalla, yagamba nedda, inna ma'iya rabbi sayahdin, nze nina Allah wange ajja kumbuulira ekyokkola. Era Allah yamubuulira ekyokkola fi'lan. N'akuba omuggo ku mazzi, bw'agukuba amazzi ne geeyawulamu, ekkubo ne lijja. Subhanallah, ako nako kaali kabonero. Naye bwe yalaba nga Musa ayitawo mu nnyanja n'alowooza nti bijja kuba byangu, naye n'agoberera. Jjukira Musa aba atambula, laba amazzi we gaddawo. Firawuna n'azikirira mu mazzi. Allah kyovula agamba Taaha wa adalla Firawunu qawmahu wa ma hada, wa adalla Firawunu qawmahu wa ma hada. Firawuna yabuza abantu be, teriyo yakola ki? Yaluŋŋama. Bonna Allah n'abazikirira, n'abazikiriza mu mazzi omwo. Era yatuuka okwogera n'agamba nti amantu billazi amanat bihi banu Israil, nzikirizza Katonda oyo Abayisirayiri gwe bakola ki? Allah amugamba nti al-an
وقد عصيت قبلي وقد عصيت قبل wakati saawa eno mbokkiriza Allah ng'emabega obadde saaba jeemu Firaun kyava mugamba nti fal'ana nunajjiika bibadanika tugenda kulekawo Firauna n'omubiri gw'abantu bakulabengako ebbanga lyonna litakuuna liman khalfaka aya kama tuqra litakuuna liman khalaqaka aya yagamba nti tugenda kukulekawo obeere ekyokulabirako eri abo abagenda okujja oluvannyuma lwa Firauna nga bakulabako Firauna nunajjiika tugenda kukulekawo n'omubiri gwo litakuuna liman khalaqaka aya litakuuna liman khalfaka aya buli ajja yenna akula oba obeere kabonere ka Allahu nga kaataddewo nti buli ayagala okujeema akutunuulire Firauna naye ng'ekikimulesaawo abantu abafa ne bamuziika ne tutaddayo kumulabako naye ono abeere waasigalewo liyakuuna liman khalfahu aya abeere ekyokulabirako eri buli yenna alijja oluvannyuma lwe nti Firauna yajeema Allah n'amuwandiika mu Qur'an kyekisookera ddala ekyokubiri Allah n'amulekawo n'omubiri gwe tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase obusungu bwe amiina ya rabbi barakallahu fikum Sheikh abuuza nti kituufu nti abafa nga bahafidhu tebavunda la si kituufu hadithi eyajja eraga nti abantu kullu bani adam taakuluhu turab mwana adamu yenna afa bw'ateekebwa mu ttaka ettaka limulya ne tuddamu ne tufuuka ettaka lyennyini okuggyako kye bayita ajaba zanabi kali awo kagumba kali eno ku nkomerero ya spinal cord eno wansi omuntu kasigazaawo era oli ne bo bamwokya ne bakola kyako katono nnyo Allah ako kakulekerawo ng'omuntu asobola kubeera ng'akola ki nga azikirira yenna ekyo kyekisigalawo Allah kwagenda okutandikira okutubumba ffenna atuzzeewo ene kaba kavuddewo Allah alina obusobozi obukola ki obukola ekyo naye nga buli muntu yenna afa ettaka limulya envunyu ne zitulya ne tuggwawo ne tusigaza ki tusigaza ekyo okuggyako Allah bye yagenda ajjamu batono nnyo nga bannabbi ba Allah hadithi yajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti eri mu sunan Abi Daud sahahu al-Albani yagamba nti inna ajsada al-anbiya emibiri gy'abannabbi la taakuluhu turab ettaka tezirikola ki terigirya gyo gisigalawo bwe gityo abamu kuba wali mbayogerako bashuhada abafiiridde mu ntalo z'eddiini wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa n'abalongoofu ab'enkiza abamu baadu salihin wa baadu shuhada naye ng'ate nabo okukuumibwa kwabwe tekuli abadiyu sarmadiyu si kwatte bbanga lyonna era abamu bagamba nti kijja kutuuka ekiseera bakole ki baliibwe ettaka so ala kulli haali tewali bujulizi ku nsonga efaanana bwetyo nti omuntu yenna afa nga hafidhu tetagenda kuvunda la tetukiina nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogera wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum baganda baffe mwenna ababuuza ebibuuzo banange tusaba ekitibwa Allah abeere nga abamalira nammwe mbeera efaananako bwetyo ayagala otugoberera ku Facebook kwetuli genda onyigemu mwana wattu Rawda Islam Media Uganda ojja kubanga otufuna WhatsApp weeri waneeno tusobola okubeera nga ofuna ennamba yaffe eri 0758 148 228 eri 0758 148 228 oba oyagala okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp mwana wattu obeere ng'ofuna emisomo egiri educative mbeera efaananako bwetyo ate era n'ayagala otugoberera ku TikTok kwetuli Rawda Islam Media gendayo ojja tusangayo obeere ng'ofuna emisomo egisinga okubeera egyaki egy'ebbeeyi mbeera efaananako bwetyo insha Allah. Sheikh abuuza nti zaka ogiwaayo emirundi emeka mu mwaka? Azaka tutegeezaamu omusolo gw'eddiini. Omusolo gw'eddiini gwa miteeko ebiri nga Allah tabaraka wa taala yagufuula gwa tteeka tuguwaayo.
soka kwa byonna obujulizi we buli obulaga ekyo. Allah aga nti wa mimma razaqnahum yunfiqun, abantu kye tuba tubawugabiridde bakwatako ne bakola ki? Ne bawaayo. So Allah wabeerako ne kyakugabiridde kiwe waayo okwo. Allah n'aga nti khudh min amwalihim sadaqatan, kwatako mu maali yaabwe saddaaka. Kitegeeza ki? Nti omuntu awaayo. Kati zaka y'emiteeko ebyo tulinamu zakatul maal, zaka y'emmaali eno ya bulijjo, mbeeramu ne sadaqatul fitiri oba zakatul fitiri, zaka yaki? Y'okusiibulukuka nga tumaliriza Ramadan. Zakatul fitiri eyeemanyikiddwa gye buli muntu awa kilo 2 n'ekitundu ey'emmere eba ekozesebwa mu kitundu oba emmere gy'oba oyagadde okuwaamu kasita ebeera nga mugikozesa mu nsi yammwe. Kilo 2 n'ekitundu omuntu zaawa mukulu, muto, mwana muddu, mwana w'abobwe. Ebbanga lyabeera nga musiraamu tumuweera ki? Zakatul fitiri. Zaka ey'okubiri zakatul maal, eyo zaka nayo tugiwa mu ngeri ya njawulo okusinziira ku asnaafiha, ku anwaiha, ku miteeko gyayo. Ekyokulabirako tulina zaka y'ebisolo. Zaka y'ebisolo tugiwa mu mwaka omulundi gutya? Omulundi gumu. Era mu mwaka bagamba bwe ziba ngamiya ng'owezezza 5 muvaamu embuzi. Engamiya ng'owezezza 5 muvaamu embuzi. Ente 30 tulina ente gye tujjamu. Embuzi 40 nga tujjamu embuzi etya? Emu. Kati ebyo tubiwa mu mwaka omulundi gutya? Ezaka eya naqdain gye bayita adh-dhahabu wal-fidda tukwatamu era nayo tugiwa mwaka kasita nisaabu ewera. Singa tubalamu nga balaga nisaabu nga omuntu awezezza omuwendo oguggyibwamu ki? Zaka eya goldi oba eya fidda tuwaamu ki? Zaka mu mwaka omulundi gutya? Gumu, ebbanga lyemala ng'eyiseeko ki? Omwaka. Ekyokubiri waliwo zakatu al-hubub, zaka ya hubub. Zakatu al-hubub tutegeezaamu zaka y'ebimera bino, muceere, tutegeezaamu zaka ya bijanjaalo, kasooli. Zaka y'ebintu ebyo tugiwa yawma hasaadi, olunaku lwe tukungula. Oli wakungula olwaleero ng'akwata mu zaka eyo ng'awo mu mwaka bw'okungulamu emirundi 3 kiba kitegeeza ojja kugiwa emirundi emeka? Emirundi 3. So kisinziira ku muteeko ey'ebirime ebyo by'empeke tugiwa mu mpa efaanana bwetyo. Kati kisinziira ku kika kya zaka gy'ogenda okukola ki? Waliwo obungi bwe nteekeddwa okubeera nga nsoose kuweza? Kilo 605 mathalan. Kilo 605 ne tujjamu kilo 65 mu birime byonna eby'empeke byonna kyemba nnimi. Oweze 605 ng'ojjamu kilo 65, oyongera kera 605 kilo 65. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ekyo bayita zaka naye tugiwa okusinziira ku muteeko gw'ogenda okuwa. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Abuuza nti Salimu Lugerago from Yiganga Buseyi, barakallahu okunaaba janaba kya sunna oba kya bwatteeka? Okunaaba janaba kasita obeera nga waliwo ekyakutuuseko nga olina kunaaba mu bizuusi, kye tutegeeza kibeera kya tteeka gy'oli okubeera ng'okola ki? Ng'onaaba, si sunna. Era oba toyina bisaanyizo bikuyimiriza mu maaso ga Allah nga tonnaba kunaaba luki? Kunaaba olwo oba okukola ekijja mu kifo ky'ekyo nga okugenda ku tayammum. So bwe tutyo bwe tukola okunaaba janaba kwaki? Kwatteeka. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Salimu Lugerago banayi, barakallahu fikum. Abatugoberera mwana wattu oli wa bbeeyi nnyo era otufudde ow'enjawulo. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdusamadu Kamuli Busoga. Sheikh omukubi w'ebitabo alina wano erinnya ly'amentioninze naye sigenda dikozesa gireke. Nga Sheikh gwe wamentioninze ow'ennansana, subhanallah, nzikirizibwa okumuggyako
kwegamba ebivunaanwa by'omusiraamu eri musiraamu munne endowooza kyeyabadde agezaako okutegeeza nga salaamu, okumuggyako salaamu, okumuggyako ebintu ebifaananako ebityo, okumuziika, okumusaalira ng'afudde. Okusooka kwa byonna okuba ekitabo shiriki. Okuba ekitabo shiriki. Beeyita bamanyi byekwesi. Era ogendayo n'akunnyonnyola ebikwatako nga tasula naawe. Ekyokubiri, abashiriku bye bakola byonna n'abaana abakulu b'ebitabo babikola ki? Babikola. Batuma abantu enkoko, embuzi, ate zekkala. Bamaliriza awo ne bazookya, ne bazikola bye bazikoze, ne baziggyako omusaayi. Ebikolwa eby'ekishiriku ebimanyikiddwa. Kakati abashiriku abafaanana bwe bati tebabeera basiraamu, yadde ffe nga tubalabira mu ddiba lyaki? Y'obusiraamu. Ayambala ekkanzu ne hijja azikola. Naye bw'abanga ali mu ggwanga nga lino nga byebyo bw'atyo bwe yeeyisa n'omutegeera tokkirizibwa muwa salaamu, aba mukaafu. Kasita omutegeera. Ekyennaku ennyo tetubamanya. Bw'olabira awo haaje anyirira, kumbe mushiriku mukaafu awedde emirimu. Era ntero kigamba abantu nti abasajja Abawarabu abawalimu abaayo nga bw'olaba bwe tulwana ne Bakabaka Kaganda bamutuula ku ngo, bano abashiriku baawana abasawula mu Kiganda. Nabo bwe balwana n'abo eri ku bituuti, temugendange waba Arrafa abo banajimu abo, temugendangayo. Bashiriku bonoonye ensi, bwe batyo baboogerera. Kiwulidde nga balaga n'obukaafu bwabwe kuba Nabbi yaga nti man ata Arrafa, yenna agenda eri omukubi w'ekitabo fasaddaqahu mimma yaqul aw kama qaala alayhi salatu wassalam, n'akakasa byabadde amugamba. Yagamba faqad kafara bima unzila ala Muhammad, gwagenzeeyo oba okaafuwalidde Nabbi Muhammad ebyakola ki? Kubanga gwagenzeeyo okaafuwadde olw'okukkiriza byagamba, ate ono akukaafuwazza, afuuse ensonga okukaafuwala. Golooza aba teyakaafuwala nadda ne mukati n'alannama. Seeka ngenzeeyo nandagula byandagudde n'obikakasa, nenvayo nga mbikakasizza, naye mu kubiteeka mu nkola obusobozi ne bunnemerera. Era nsigala nkaafuwalidde. Innamal a'maalu binniya. Allahu akbar. Allah atunuulira ki? Niyya. Wa innama likulli muri'in ma nawa. Ate buli muntu bamujajinga okusinziira ku kyakoze eki. Mwana wattu ekyo kyamaliriddeko. Katukugamba nti osobola okuva mu ddiini olw'ekyo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti seka katono nnyera ku kibuuzo ekyo, senga aba yasimudde zikiri gye tuleetera abo aba basimudde, la nushammitu, tetukimukolera. Barakallahu fikum. Era abuuza nti azkaari ki omubaka sallallahu alaihi wasallama ze yasomanga baada sola nga tannasoma dduwa? Kirimu ebibuuzo nga bibiri. Kisookera ddala alinga nga ategeezaamu nti Nabbi yatenderezanga atya Allah ng'agenda okusoma edduwa. Kisookera ddala. Ekyokubiri, azkaari ki eziriwo oluvannyuma lwaki? Lw'essola. Nkiwulidde bwe ntyo. Tekiri mashuruu nnyo nti buli wetumala essola tusabirawo edduwa. Amakulu tetukimanyiyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli yamalanga okusaala n'aleeta obulaadi ng'asabirawo ki? Seeka nno awo weetaagawo omusomo okutusomesa butya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolanga oluvannyuma lwa ssala. Kiri kiriya nnyo mu ahadisi. Era basahaba batuyambako ne babituusa gye tukola ki? Gye tuli. Nti Nabbi waffe alaihi salatu wassalamu bwe yamalanga essala istaghfara thalatha. Yagamba nga astaghfirullah thalatha. Emirundi emeka? Emirundi 3. Ekyo kyaddiŋŋana eri basahaba atali atya? Atali omu. Oluvannyuma n'aga nti Allahumma anta assalaamu wa minka assalaamu tabaarakta ya dhal jalali wal ikram. Seeka mbadde tumanyi nti nno tuwanikirawo n'emikono era tumiinisa n'okumiinisa. Waliwo ki ekigambo okuwanika emikono n'okumiinisa? Anti munnaye Allahumma anta assalaamu. Allahumma anta assalaamu, ay Allah gwe mirembe. Ekigambo amiina kitegeeza ki? Allahumma stajib,
Allah yanukula Allah yanukula kati sebo tuga nti Allah gwe mirembe nga tuga nti Allah yanukula obere mirembe aslan qadiman wa hadithan ila qiyamisa Allahu huwa salam okuva emabega olwaleero ne paka ku kiyama Allah sigala mirembe kati fe tusabira Allah afuke mirembe aslan gokiraba kijja mu gundi amina la yaliku tegwaniddawo wa minka salamu mirembe giva gyoli Allah nga tugaba amina Allah bujega buba butamanya bw'abantu munsonyiwe okukozesa lafudhi ey'obujega naye buba butamanya bw'abantu gye tuvudde tusonyiwe gye tuvudde era kati omuntu bw'abanga tamanya ebyo era naye ogenda okumulaba nga agendeddeko amin kati tugamba tutya nti awo tewali kyetaagisa amin obulaadi bwaleetebwanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga terina sahaba ayinza kukola ekyo kuba baali babitegeera ekyokubiri oluusi nabbi waffe alaihi salatu wassalam yaleetanga azikaari la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadir kumakya yajogeranga emirundi 10 n'akawungeezi emirundi 10 oluusi yayogeranga allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika n'akiyigiriza ne basahaba oluusi nabbi waffe alaihi salatu wassalam yayogeranga allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd Sahih Muslimu Abdullah ibn Abbas yagamba nti fe twategeeranga okwawukana kwa nabbi okuva mu swala ne takbir amakulu n'ekigambo ekiga nti Allahu akbar nga yakamaliriza eswala amalanga eswala nga akyogera awo nga bakakasa nti nabbi amaliriza concludinze eswala Ibn Uthaymin Allah musiime yagamba nti ayinza okuba nga yali ategeezaamu ekyo kyennyini nga baganda baffe abamu bakikola mu nsi ezimu olumala essala assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar nagamba oba okutegeezaamu zino obulaadi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ekyo ng'akyongeramu ku ddoboozi kati basahaba ne bakibeeranga bakimanyirako nnyo okuva kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ssala kuba nako kali mu bulaadi era obulaadi obwo yabuleetanga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mirundi 33 buli kimu emirundi 99 n'amalirizanga n'ekigambo ekiga nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir n'obulaadi obulala bwe buli waliwo ekitabo bakiyita husnul muslim nabbi bigambo bye bisinga obungi abawali baabireeta ku bulaadi obwo waliwo ekirala bakiyita sahihul azkari Sheikh Albani nakyo kyakuŋŋaanya n'ebitabo bya azkari bingi nnyo omuntu asobola okubikozesa ensonga ey'okubiri genda byakonyeeko yedduwa muntu ng'agenda okusaba edduwa nabbi yayogeranga biki ng'agenda okusaba edduwa yatenderezanga Allah n'amusuuta n'ebyo ebimukoze ki ebimugwanidde bwe yamaliriza n'asaalira yatuyigiriza okumusaalirako ye nabbi Muhammad oluvannyuma n'osimbula edduwa yakiyogeramu Sunan Tirmidhi ebigambo byajja bwe bityo nga nabbi agamba omusahaba n'amugamba yamulaba asadde nga yasimbuliddewo edduwa n'amugamba nti ahmidillah thumma salli alayya thumma sal tuta tendereza Allah nsaalirako saba kyoyagala Allah ajja kukuwa bw'onaaba okikoze ekyokubiri waliwo oluusi nabbi entendereza gye yatenderezanga nga yanjawulo atendereza Allah Allahumma inni abduka ibni abdika ibnu ammatika ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي نبي oluusi bwatu byasomanga ng'azitendereza Allah bw'atyo so osobola okukikola ekyo n'olyoka osaba Allah asobola okukwanukula wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Abuuza nti mwannyinaffe Jami abuuza nti okwambala sitira kyatteeka oba nedda? Okwambala sitira kuliko ebigambo by'abawali mu biweraawerako. Abamu balaba sitira waajiba
kyatteeka abamu ku bawalimu ne balaba nti ekyo nno mwana wattu ekiraga nti kyatteeka abawalimu baffe ab'e Saudiya abasinga obungi kye bagenda nabo waba bagamba nti majma al jamal ekikuŋŋaanya obulungi bw'omuntu face kati bw'atagibikka ate anaabikka ki ekirala makulu omuntu yalisinze kubikka ki face. Abamu ku bawalimu nga balaba nti sitira siki siyatteeka mu bo mulimu Sheikh Albani mba seeka baffe abasembyeyo Sheikh Albani saballahu musiime yalaba nsi yatteeka Muhammad Nasiruddin al-Albani sallallahu musiime ya rabbi yalaba nti nikaabu si yatteeka naawe ensonga ze zaali nnyingi mu zo yalaba nti bwe tugenda ku emamlaka okukola hijja ne umra ihramu y'omukyala kubikkula ki face bwe bayatteeka ate kati lwaki bagijjawo mu kiseera ekyo amakulu yali badde egenda mu maaso ala kulli kijjuliriza kyambalo kya mukyala ekituufu amakulu omukyala omutuufu yali ambadde ki sitira lwaki nti ekyambalo kye kiba kiggumidde era nga kikoze eki nga kijjudde saba Allah tabaraka wa taala akuume bakyala baffe abakuumire ku nnyambala eyo barakallahu fiikum Aisha yakyambala basahabiya ne bakyambala waliwo abalowooza nti kalica y'Abawarabu la nikaabu si kalica y'Abawarabu era kitegeeza butamanya bwa muntu okukivvuunula bw'atyo nga Abawarabu nabbi waffe alayhi salatu wassalam babasaako aya za hijab kalica ate lwaki bagisaako babalagire olwedde mu kalica mwekiri nabo Bawarabu lwaki babasaako aya zikiragire oba oliawo kiba kubeerera mu kalica nga kya ddiini batugaa kibeere kyatteeka era Allah oba oliawo yali kisengese nga atulaga nti kibaddewo naye kaakati kifuuse kyaki kyatteeka naye ozimu ku asbaabu nuzulu ziraga nti abakyala bannabbi baali bafuluma embeera gye bafulumiramu nga tesanyusa abamu ku basahaba nga Umar namuga nti ya rasulallah mbaka wa Allah nasalu llaha an yubayyin lana fi alhijabi bayanan shafiya tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusirizeeyo ku hijabu ekinabeera nga atunnyonnyola ku hijabu ekinasobola okumatiza emitima gyaffe Allah nassa aya zaki za hijabu ne bantu ne batandika okwebikkirira enneebikkirira ki entuufu yagibeera kalica Abawarabu olwaleero baali badde beebikkirira nga hijabu obusiraamu gye bwakola ki yo basala obasanga Abawarabu abamu nga tebatuukiriza n'osanga omufirika nga masha Allah mulungi lwaki eno ddiini si kalica ng'abamu balowooza so buba butamanya bwa muntu kulowooza nti okwebikkirira kw'abakyala butamanya kalica ne bagiteeka mu Qur'ani ffe tuli ku kalica y'Abawarabu kyaba ategeeza omuntu ayogedde ekyo kyaba ategeeza ekituufu kiri nti ddiini hijabu ddiini mwannyinaze muganda wange ateekeddwa okubeera nga weebikkirire ng'omanyi nti oli ku ibaada oli ku ddiini Allah agamba nabbi wamugamba ti kul azwajik gamba baki bakyalabo wa banatik agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bawalabo wa nisaa'i almu'minin n'abakyala bonna abawangaalire ewabakkiriza bawala baabwe baani ebayita nisaa'i almu'minin bakyala abawangaalire ewabakkiriza babeere bakyala baabwe babeere batasosoddeemu buli mukyala awangaalire eki eri abakkiriza yudiniina alayhinna min jalabibihinna basembeze ebikaaya byabwe gye bali dhalika adana an yu'rafna bajja kutegeerekeka fala yu'zaina teri ajja kuba nakuwaza kati kitegeeza ki abooluganda kitegeeza nti hijabu ibaada tusinza nayo Allah tabaraka wa taala bannyinaze hijabu ibaada okikola omanye ofuna empeere wa Allah singa oba okikoze agaano kikola liyindirira ekibonerezo wani oba ojeemedde Allah direct mwefeeko mwebikkirire kyala bw'abanga tannabuuka nnyumba ya bbaawe mulyango gwayo ali free okwambala nga bw'ayagala mu nnyumba ye
ne bw'afuluma okuva ewaka please ekiragiro kya Allah kigamba kukola ki? Kigamba kwebikkirira kusembeza kikaaya kimagwo ku mbiri gwo gwonna okujjako ebitundu Allah bye yagamba nga engalo ne feesi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum abalabi baffe abalungi aba Rawda Islam Media, tubeebaza okubeera nga mutufudde bannambeemu mwana wattu bannambeemu ku mikutu mwana wattu egisomesa obusiraamu ku social media. Tubaagala era tubakubiriza okubeera nga tweyongerera ddala okubeera nga musubscribinga enamba zaffe eza WhatsApp, okugendera ddala ku Facebook ne YouTube ne TikTok yonna gye tuli mu mbeera efaananako bwetyo. Twongerere ddala okubeera nga tufuna educative programs ennungi ennyo nga mwana wattu kyekigendererwa kyaffe nga Rawda Islam Media. Bannange muli babbeeyi. Sheikh ono abuuza, omukyala abuuza nti bw'oba oyagala okusigala ng'oli singo obulamu bwo bwonna kikkirizibwa? La rahabaniyata fil Islam. Busiraamu temuliimu busisita. Mu busiraamu temuli busisita yadde obufaaza. Nabbi bw'atu bye yannyonnyola. Wabula bali basahaba bagenda gyali nga baagala bo kubalaawa baleme kudda mu byabakyala ebyo. Nabbi alina ebigambo bye yayogera. N'abaana abagendayo ewuwe basanga bakyala be baali bamanyikiddwa, bagenda bakyala babuuza ku ibaada ya Nabbi. Nabbi abannyonnyola. Abakyala ba Nabbi babannyonnyola babagamba nti Nabbi Muhammad alya n'anywa ne yeebaka ekiro, alya ku nnyama yeebaka ekiro, n'azukukako n'asaala. Kitegedde awasa abakyala, akola byonna nammwe bye mukola ebya bulijjo. Ka annahum taqalluha, baalabanga byakola bitono ku bo, si bannabbi bo baali badde bakola biki bingi. Nabbi yakomawo ne bamunyumiriza, yakeera ku makya kulinnya kituuti. Yaga nti ma baalu nnansi yaquluuna kaza wa kaza, abantu lwaki boogera bino na bino, n'abinnyonnyola. Kyava bagamba ti ala inna atqaakum fillahi ana, abasinga okutya Allah mwenna yenze Muhammad alina Allah yamutukuza. Yaga nti annabiyyu awla bilmumini, suratu al-Ahzab. Nabbi yemukkiriza asooka nga tonaleeta ani yenna, omukkiriza nambe wano yani ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awla julite inna awla an-nasi bi Ibrahima lallazina ittaba'uuhu wa hadha an-nabiy, abantu abali okumpi ennyo ne Ibrahim be bamugoberera. Wa hadha an-nabiy, yogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakkiriza. Kati annabiyyu awla bilmuminin, nabbi yali ku layini esooka bwe tusookerako obukkiriza. Kakati bwe tugamba nti kozi tubadde tuli mu kubeera nga mwana wattu omukyala ayagala kubeera nga sigala mu mbeera y'okubeera singo. Bw'abanga nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu ali mu mbeera eyo n'awasa, kitegeeza nti gwe tulina okukoppa ku Allah gwe yatugamba lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Yabaga nti walakinni, yaga nze mbasinga okutya Allah, walakin anuumu wa astaykid, neebaka nenzuukako ekiro okusaala, wa usalli wa arkud, nsaala ate ne neebakako, wa asuumu wa afturu, nsiiba nensibuluka. N'agamba nti wa atazawwaju nisa, era mpasa n'abakyala. Riwaya endala yaga nti wa aakulu lahma, n'ennyama ngikola ki? njirya. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, anaavanga ku ssuula yaffe, ku sunna yange, enkola yange eyo gye mbalambulidde ey'okuwasa si wa mufi. Kati ayagala okubeera mu kibiina kya Nabbi omujjuvu awase. Abantu beekwasa abamu ku ba aimma abataawasa, bannaye ba aimma mubaleke, bayinza okuba balina ensonga zaabwe, naye nga khayral hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulungamu obulungi bulungamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddal. Nam barakallahu fikum. Mwannyinaffe ensonga eyo giwulidde. Ono agamba nti nsaba kumbuulirako ku aya wa kitiibwa Allah ye yatusiimiriramu obusiraamu.
aya yakusatu suratu Al-Maida. Suratu Al-Maida aya yakusatu suratu Al-Maida. Allah agamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Olwaleero nzijuzza ekyengera kyange kummwe. Akmaltu lakum dinakum, olwaleero nzijuzza eddiini yammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, n'ekyengera kyange nkibajjuzzaako. Wa raditu lakum al-islaama diina, era mbasiimidde busiraamu nga yeddiini yammwe. Tusaba Allah tusiimire obwo, era tusaba Allah butuwangaalizeemu atuttiremu. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nsaba kunsomera ku hadithi. Agamba nti nsaba kunsomera ku hadithi omubaka mwe yatugaanira okuzimba ku bijja n'okuziika okumpi ne masjidi. Hadithi weeri Ummu Salama bwagenda mu Habasha yasanga abantu baayo bakabona abakatuliki bali omuwaafa bamuziika kuki. Najja abuuza owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namuga nti abantu beeri nga bakabona baabwe babaziika kuki. Babaziika ku ekereziya zaabwe oba ku mizikiti gyabwe. Kyavaga nti ulaika shiraru nnas. Tunuulira statement, ulaika shiraru nnas, abo bye bitonde bikyasinza kyasinza okubeera ebibi. Dhalika idha mata minhum az-za'im, bafira omuntu omukulu omukungu, takhadhu qabrahu masjida, kabuli yewe bagiteekako omuzikiti oba bagiteeka ku muzikiti oba bazimbawo omuzikiti kibeere na kijjukizo. Kyava baga nti ala la tattakhidhu qabri masjida, bannange temufuulanga kabuli yange omuzikiti. Inni anhaakum an dhalik, nze kibaziiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw kama qala alayhi salatu wassalam. Sallallahu tutaase embeera eyo eri wano sanga n'emizikiti eminene emikulu nga giriko kabuli, kyokka abanene baako tebafaayo. Oba ebyo ebigambo bya nabbi tebabitunuulira, simanyi. Allah basanga nga tebafaayo, balese kabuli kuki, beekwasa ensonga ezitaliiko bujulizi. Barakallahu fi. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Agamba nti okusala ebirevu kiri haramu nga bwe guli kukweyesa. Oba oyingiridde sunna y'obutonde ng'ate nabbi yakyogera, kya buwumbwa butonde bwa busiraamu okukuza ekirevu. Yaga nti ashiru min al-fitra, ebintu 10 Allah yabitubumbirako ng'abasiraamu. Fadhakara minha al-khitan, nabbi n'ayogera ku kibayita okukomola, n'ayogera ku juzzu shawarib, kendeeza ku masulubu, natful ibt, okunyula obwenkwawa, halku li'ana, okulongoosa private parts zaffe, n'ayongera ku ifa'u liha, okulekako ebirevu byaffe. Beewuunyisa abantu abamu abalowooza nabbi yayogera ebintu bino nga talina mulamwa. N'omusanga omusajja omukulu omusiraamu ekirevu akisalako, kitegeeza obutafaayo. Eyo sunna ya fitira ya bubumbwa bw'abasajja abasiraamu. Amma omukyalo omusiraamu fala ye ne bwe bujjako buzza shariya emuga bujjeko. Ne sunna y'obutonde bwaffe ng'abasiraamu katulaba olwanyisa obutonde. Subhanallah, nabbi yaje sunanul fitira, sunna ya buki, ya butonde, ya bubumbwa. Nabbi mirundi mingi ngaga nti khaliful majusa waukane kubashiriku, khaliful mushrikina, khalifu an-nasara wal yahud, a'fu liha, mulekeke ebirevu, wajuzu shawarib, amajusu olubugano mugakoleki gakendeze. Kati kitegeeza nti kino butonde bwa muntu omusiraamu nga weero olubulaba okutayirira bubumbwa bwa muntu omusiraamu nti akola ki, atayirirwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Mu butuufu tubeebaza baganda baffe abatugoberera ku mukutu gwaffe guno omuganzi
ogwa Rawda Islam Media mwebale kutufuula bannambeemu bannange ffe gye tuli eno tugamba barakallahu fiikum kubanga mutufudde abantu ab'enjawulo obutuufu wonna wonna woolaga Rawda Islam Media mwana wattu yeri ku mimwa gy'abantu bannange mbakubiriza baganda baffe abafunye ku misomo gino mutuyambeko mubeere nga mugisindikira n'abantu abalala mwana wattu ogenda kubanga akoze saddaaka ogenda kubeera nga akoze saddaaka emisomo gino beera nga ogisindikira ku bantu abalala nabo babeere nga baganyulwamu mu mbeera efaananako bwetyo agamba nti assalamu alaikum warahmatullah agamba nti omushiriku nga yeeyita omusiraamu bwakola emirimu emirungi nga hijja n'okuzimba emizikiti bwamala ne yeenenya n'ava mu bushiriku empeera z'emirimu gye omuli n'esswala zimuweebwa. Ebigambo by'abawalimu bingi ku nsonga eyo. Abamu balaba nti bisobola okumuddira, aba ne balaba nti la lwaki nti shiriki omuntu yenna baamukoze akutulamu buli kye wali okoze kyonna akikola ki akizikiriza ne kiggwawo. Kyova olaba Allah yagamba ku bannabbi nti la in ashraku baba kubanga bakola shiriki la yahbatanna amaluhum, emirimu gyabwe gyali badde gikola ki gyali badde Allah agizikiriza gyonna. So omuntu yenna akola shiriki emirimu gye gyonna Allah agikola ki agisaanyaawo n'atandikira ku ki. Naye abamu kuba wali balaba nti bw'aba akoze tawba oba oli awo Allah ayinza okukola ki, kubanga al islaamu yajubu ma qabla, busiraamu bumusonyisa byonna ebikoze ki. Naye abamu baga nti ekyo kyeyali ategeezaamu akusonyiwa Allah shiriki bukaafu bubadde okola n'otandika buki n'otandika bupya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Abalabi baffe abalungi, ebiseera ebisinga akadde ke kasinga okutukwata naye nga byo ebibuuzo mu butuufu tubirabira ddala nga biyitirivu. Mwebale kutufuula bannambeemu mu butuufu Sheikh. Naam. Akadde ko katuliiridde empinga. Omutaka w'ejjokolera atuli bubi. N'ebibuuzo bino byo mu butuufu tebirekeka. Agamba nti nno omusiraamu ono agamba nti oluusi afuna abaasaala n'atuuka n'awulira ng'omutwe nga tegukyategeera. Oluusi yali asaala sunna, agenda okutegeera ng'ali mu ddwaliro tamanyi buzibu bw'alina. Atuukibwako embeera eyo bw'afuna chansi essola addemu agikole ki, addemu agisaale. Atuukiddwako embeera eyo. Lwaki? Nti rufi'a al-qalam an thalathi, kalaamu Allah yagikola ki, yasitulwa ku bantu basatu. Naye mu bo mulimu n'omuntu azirise y'oyo hatta yafiiqa, okutuusa ng'akoze ki, ngazze engulu wadde engulu addemu asaali. Allahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Agamba nti is a woman allowed to say salam to men on the way or neighbor man? Salaamu eri mashru'u fil bidaya. Salaamu emanyikiddwa nti Allah tabaraka wa ta'ala yagitubagako, era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Bange mwabakkiriza toyingiranga ennyumba etali yiyo okuggyako ng'okonkonye n'otoola salaamu. Allah n'agamba nti wa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, naye bwe muba mugenze mu mayumba gammwe mwetoolere salaamu. Nabbi n'agamba nti afshu salaama bainakum, musaasaanye salaamu wakati wammwe. Kitegeeza nti salaamu eri mashru'u. Omukyala akkirizibwa ogitoola n'omukyala akkirizibwa n'omusajja asobola. Wabula abawalimu abamu balaba nti idha khifna al fitina, bwe tutya ki ebikemo
Ti abantu bayinza okuyitira ku salaamu ne bakola obwenzi. Ne balaba nti omusajja mu mbeera eya fitina teyali toledde mukyala salaamu. Naddala ng'amulaba mukyala akyali muto teyali mutoledde ki salaamu. N'omukyala teyali toledde musajja ki salaamu mu mbeera eyo, naye nga tewali bujulizi bwonna bugaana abakyala kutolera abasajja salaamu. Wabula aqwalul ulama ze bwe zityo bwe zakola ki bwe zajja, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Shekhe, ngenda kusaba mu butuufu akaddeko katuliiridde empinga mu mbeera efaananako bwetyo, naye kano tekalekeka shekhe. Amasomero go gaddamu. Naye tulina baganda baffe abannassale basomesa abaana abato bwekiraba balina chatisi zino ze bagula mwana wattu ne bazitimba mu kiraasi. Chatisi ezo zibaako ebifaananyi by'abantu n'ebifaananyi by'ebisolo, ebintu ebirimu emyoyo bwekiraba. Kakati ebibuuzo biringa bibiri ku nsonga eyo. Ekisookera ddala, ndi muzadde nkiguze nkitadde mu nju kyati efaananako bwetyo. Ndi musomesa nkiguze nkitadde mu kiraasi, nkole ntya? Okusooka kwa byonna bisobola okukozesebwa mu taalimiya singa bino wammanga oba amateeka gano wammanga gakoleddwa gagobererwa. Ekisookera ddala bwe kibeerako nga kya muntu oba kya bintu ebirina emyoyo, okusangula feesi. Okusangula feesi. Sangula feesi nga bwe kyajja mu athar egamba nti assuratu alwaji, assuratu alwaji, kyebayita ekifaananyi ye feesi eno, ye feesi eno. Ekyokubiri, alla tualliquha illa lilhaja, obutabitimba okujjako nga waliwo obwetaavu. Obutabitimba okujjako nga waliwo obwetaavu. Biteekebwe gye biteekeddwa. Lwaki? Nti malayika teziyingira mu mayumba mulimu biki bifaananyi yadde embwa. Saba Allah atusaasire ya Rabbi. Sallallahu alaihi wa sallam. Seeka kati waliwo ng'ebyennyanja bibirina emyoyo, ebisolo nga elefanti oba yenjovu, byonna ebyo buli ekirina omwoyo. Tusiige wali eri, tusiige mu maaso awali ekigundi kyabyo, amaaso gaabyo. Barakallahu fikum. Mu butuufu abalabi baffe abalungi ku Rawda Islam Media tubeebaza okubeera nga mu butuufu mutufudde the number one social media platform in the world. Ashekhe, tufuna cause okuva mu bantu ab'enjawulo really nga ba appreciatinga oba mu barakallahu fihim be baganda baffe ab'ekibuga. Mashallah. Wali omuganda waffe Senyange yaŋŋambye nti no Sheikh Abbas Senkuba Sonko mundabire mukwano gwange oyo mwagala nyalirwa amata waffe. Inshallah mukume ya Rabbi. Muganda wange Jaliru akubidde akasimu ng'ali mu kuvuga agenda bukomero n'aŋŋamba nti no ngambira Sheikh Abbas mu butuufu mwagala era ngenda kuddayo ngakola ki. So nabwe kityo mutufudde abalabi baffe abalungi, mutufudde the number one media platform in the world. Inshallah bagali. Bannange baganda baffe abali mu diaspora, abali mu UK, abali ludda wa mu America, abali e Canada, abali e New Zealand nga mutugoberera, bannange you are the best, you are the best. Mwe mutufudde kino kye tuli. Tusaba ow'ekitiibwa Allah nammwe abasiime kubanga kubeera nga mwana wattu naawe weetabye mu koosi eno ey'okubeera nga tutuusa eddiini y'ow'ekitiibwa Allah, tusomesa eddiini y'ow'ekitiibwa Allah, gwe mulamu omukulu ogwa Rawda Islam Media ogw'okusomesa eddiini y'ow'ekitiibwa Allah. Rawda Islam Media teri mu njawukana, esomesa busiraamu. Nabwe kiti abooluganda ab'ebitiibwa bannange tubeebaza olw'ensonga efaananako bwetyo. Sheikhe, twebaza abazadde abatuleetedde abaana obungi. Mu butuufu wano we tuli ku mukono Islamic, naye ne kaakati abazadde bakyajja. Bannange abazadde abatufudde ensonga ey'enjawulo okubeera nga mwana wattu mukono Islamic Institute mugifudde ensonga, mugifudde ansa y'okubeera nga abaana bammwe bakola ki? Basoma. Ne Al-Huda Junior School Namuyenje naye bakoowoola nti mutwale abaana tetunnaba kujjula
tukyetaagira ddala abaki abaana mu mbeera efaananako bweti. Tukyetaagira ddala abayizi bajje basomesebwe, bajje basome eddiini ey'Oweekitiibwa Allah, ate nga bwe basomesebwa ne sayidi eri eyaffe eya academics mu mbeera efaananako bweti. Twebaza baganda baffe ababadde ku kamera. Waliwo kintu naye tujja kukijjula ndowooza mulundi gujja, naye tuyinza okkikonako akatono. Kikwatagana ne umura. Sheikh, nja kusaba oyogere ku ddoboozi kubanga waliwo ekintu nga kikwatagana ne umura, naye tujja kukijjula omulundi ogujja kuba kyetaaga twongera okukibannyonnyola. Bannayuganda bangi oluusi tebamanyi mpeera ziri mu kugenda kutuuka ku nnyumba ya Allah. Tebamanyi ogendako ku nnyumba ya Allah kijja ne umura. Abantu okubeera bw'oba obigoberezesezza nabbi yabyogerako ki tebabimanyi. Kakati olw'embeera eyo ne tusalawo abantu abo tubateerewo embeera ebanguyiriza okubeera nga bagenda okukola ki umura, era twamaliriza okukola umura ne hijja. Twamaliriza step yaffe esooka insha Allah oluno omulundi gwe tugenzeeyo ne muganda wange Khalid ne tubeera nga twaweereddwa olukusa olukola ki olugaba visa. Kampuni yaffe yaweereddwa olukusa olugaba visa. Omulundi ogujja ngenda kitemaatema babuulire n'ebiseera insha Allahu taala bye tugenda okugabiramu ki visa. Tusonyiwe bannange we tukolera twetooloddwa abatali basiraamu ababeeramu n'ebintu ebiwogganagana bwe bityo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase bubi bwabyo era atutaase n'abantu abafaanana bwe batyo obubi bwabwe. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair.